Omwana ono Damulira Tito wa myaka 12 era ye mukulu ku banne kati abafuuse bamulekwa oluvannyuma lw'abazadde baabwe okufa mu Entiisa. Ekibaddewo kijja kulwawo okumuva ku bwongo. Twasanze balinye ku ddaala nga tata yatemye mama naye yeetuze. Ku ssaawa 12 nga bukya kitaawe Lubega Godfrey kati omugenzi amulagidde ne banne okufuluma enju nga kwagasse n'okubalabula nti singa bagaana waakubayiwako amafuta abookye. Oluwulidde ebyo bambi nabo kwe kudduka. Ono kyasinga okujjukira lwe luyombo bazadde be lwe baafunye ekiro. Tata akuba maama ng'amuvuma n'agende ewaabwe era ajja muttira mu nnyumba. Kigambibwa nti olumaze okugoba abaana Lubega ne yeggalira mu nju ne mukazi we Maimuna Namuyanja bw'atyo n'amutemako omutwe nga yeeyambisa embazzi. Yamutemye ensingo wano kano akantu n'akakutula kati ng'omukazi ali mu kitaba ky'omusaayi. Nze nagiraba ekiro ng'agitwala mu kisenge ku makya n'atufuluma eweeru. Abaana gye baddukidde ku muliraano bazze okulaba ogubadde. Enzigi zibadde nzigale zonna wabula basobodde okuggulawo ne basanga Ssemaka kali butemu nga naye yeewanise ku mulabba nga yeeyambisa akatimba k'ensiri. Kubanga ekikolo ekyo kibadde kya bukambwe oba ekika ekya waggulu n'engeri obunyivu yabugjeewa oba baakoze batya. Ekyatengudde Lubega okwesuulamu akajabangu kitankanibwa wabula tutegeezeddwa nti ensimbi mukyala we ze yamumye ze zaleese obuzibu. Kigambibwa nti ono yabadde ayagala kuzinywamu mwenge. Bwe tuteebereza nti ssente ze baaleetedde omukyala emitwalo 3 ziyinza okuba ze zaavuddeko obuzibu kuba omwami ezizabadde azisaasaanya nnyo nga talina kisiba. Ababiri bano babadde batuuze ku kyalo ky'Evunze mu ggombolola y'e Katikamu gye babadde basenga okukola ogw'obupakasi ku faamu ya Saawa Moses. Abatuuze ne poliisi bavumiridde obutabanguko mu maka. Omwenge n'enjaga era ngenze ne mbuuza ku mwannyina w'omusajja naga nti eddako yali anywa ku ki ku njaga oba oli awo n'enjaga ebaddeko. Abatuuze bwaba obutakkaanya tukozese emitendera gye tuyinza kusolvingamu problemu zaffe tulabe nti twogera tugenda kwerusi ne batuyamba mujja ku poliisi ne tubayamba. Akati abaga abatuuze ke basigazza kwe kulaba butya bwe bagenda okulabirira abaana kati abafuuse bamulekwa. Carlton Scovia Nakamya, NTV.